omwaka gwa 2020. Eno ni Baba FM, eno ni program kanso yaife ekyali mu lunaku olwalero kyakubanga tutambula mpola mu studios ngabo tujje nga tubategeeza tulina omukulwaji okwesimba ku bwa president wa Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tulina mu studios ngo tujje okubanga tutambula naye mpola sasa tujiwunzike era bintu bingi ebibayiremu mbairemu ebizibu bingi ababifunye tomera okubasasira abafunye mu buwanguzi Katonda ayongere okubatiramu ekisa. Ninze Kalyo Watanas ali kulamusaaku era omutesitesi wa kanso yaife ajja okubanga akutambuza paka kusaawa mukaaga. Mu studios president amaze okubanga atyama era alimu ajja kubanga abalamusaaku olwo tusimbule kanso yaife. Sebo alamusa kubali kutuliza ambalamusiza ku mwena abababa ne bamama abatoni bakulu bange mwena bali kuulira mu Busoga n'ebitundu by'ewanga eby'endawulo ne emitala w'amayanja ze bandeta Kyagulanyi Ssentamu abandi bandidinga Bobi Wine mu Busoga bandidinga Ngobi. Yes. Kuba buli wensala nayo nezira kuluye eno mbeera ndetebwa Ngobi. Ndi mwise Ngobi nsanyuse nnyo okubala musaako nenda musaasire ng'atedde n'ennimi kuba kuluyi lwange wazirandawulo Oluganda n'Olusoga. Mbalamusizaako mwena mikwano gyange abatuuliza mu Busoga mu district za Busoga zonna n'ebitundu ebyetolodde ab'Ejjinja wano mu center ab'Ebugiri neyo tugiraba nnyo nga meka yaffe kuba gye watandikira ensonga esinga obungi newankubadde gye zasajjukira ab'e Kamuli ab'e Namutumba abaana b'e Buyende ab'Eruuka abantu b'Eruuka mbaagala nnyo eyo bajjajja bange abamu baazikibwa eyo Eruuka mu myaka egiri egiyise nga tukyali wamu era nga bwendowooza bwe tulina okubeera ffenna. Mwena ab'e Kaliro abaana b'Iganga wabeera baba mu Lenzi ne bakyali bafa abalala abaana b'e Bugweri abaana b'e Mayuge Namayingo n'abalala bonna mbalamusizaako ntumira ne kubika byonna abalangira n'abambedda abayise Ngobi Jenva bangi nsobola bamalayo mbalamusizaako naye kusingira ddala nenamusa ku baba waifwe Yabazinga wa Busoga William Gabula Nadiope wokuna afunguwe ekisegese ekitali lwansi. Okay, tuyanziza ino twegole nyo bayirala oyo no mubaka era njo kwesimba ku president Honorable Robert Kyagulanyi amaze okubanga akulamusaako. Honorable Kyagulanyi. Si. Emyezi tujja kuyingira ena okuva twatandika embeera ya COVID n'omwigalo aba lockdown. Ebintu bingi ebidenga bibaawo abantu abasinga bafiirirwa emirimu abandi bakaali waka abandi baireyo ku mirimu ng'omukulembeze ku level yo wanaabawo eisuubi mu mbeera ey'ebyenfuna Uganda okuva mu mwigalo guno twaira mutwaba ne Uganda ey'omugano. Nyina essuubi buli kimu kijja kuddawo waliwo olugero mu Luganda olugamba ekitatta mwima tekimalaawo nte fena twali twagwa mu ssuubi naye ate essuubi lirimu ffe kennyini abantu. Embeera nno eno eya COVID ffe ng'Abannayuganda tusimula busimuzi maaso naye bwe tubadde ebbanga lyonna newankubadde kati ebintu bye tubadde tuyitamu okumala emyaka 35 ate ebyeconcentrate nze mu myezi gino emyezi 4 bw'osinza okulabira Bannayuganda nga banyigirizibwa walabidde nti ddala waliwo absolute income inequality waliwo enjawulo nene wakati w'abalina n'abatalina wakati w'abafuga n'abafugibwa wakati w'abagagga n'abaavu nga balookinze dawuni eggwanga lyaffe olabye nti emmotoka zo zasigala zitambula ezaabo abatufuga bizinesi zaabwe zasigala nzigule gwe omunaku tolina kugulawo tolina kugenda mu katale kola naye ate abagagga bo supermarket zaabwe nga zikola kuba beemanyi emmotoka ezo zolaba eza gavumenti zaabwe ez'abaana baabwe ukitegeera bwe bagambira nti tovuga boda yo bo bakola bo obulamu bwabwe tebwasitopinga. So ekyo kyayongera nnyo okushininga light. Of course manyi nti buli kibi kijja n'ekirungi kati ekirungi ekyajja n'embeera eno eya COVID kutugula amaaso tulabe ate n'ekirala okumala ebbanga ddene munnange abantu baali tebaconnectinga ngeri gye bafugibwa na bulamu bwabwe ne kati baconnectinga leadership n'embeera gye balivinga balabye nti mu
kanjogere ku bibadde wano mu Busoga wokawoka wano e Rwanda omwami gwe bayita Isanga yattibwa era mwena mwakiraba nga bwe babuzaabuza ne batta omuntu ne befuula nti kati bawozeseza aba LDU kakati RDC wa wano omwami yani ono ali arrogant ennyo Sakwa bamuyinda bamusongamu olunwe olw'okutta omwami naye omwami ye bamuziika ye yafa ne famire ye ekyabonaabona naye ekyo nakyo kyayitawo bwekityo n'embeera ddala nnyingi nnyo. Nalaba omukyalo oyo eyayisibwa obubi kuwamba kooti, nalaba omuvubuka gwe batta wano e Bugembe bamukuba ekyasi mu lubuto nategeezebwa nti yamala n'afa. Abakyala bangi nnyo bafiiridde mu lutalo olw'okuzaala kuba kati lwafuuka lutalo. Lwaki? Ng'oggyeko embeera eri nti abantu bafanga, abakyala bafanga 19 nga bazaala kyokka nga tewali lockdown, tewali ki, naye kubanga atuuse mu ddwaliro nga tewali musawo kuba omusawo talina mafuta gamuleeta oba amasannyalaze gagenze oba ebifaanana bwe bityo. Naye ate kati kyeyongera nnyo kubanga ne wawa ali omusawo still tulina bodaboda nekutuusaayo ozenga olaba aba LDU nga bakuba abakyala ab'embuto emiggo omusango gwabwe kubeera ku bodaboda. Bangi battibwa n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Abantu bangi bafa enjala. Nategeezeddwa nti abantu bewaffe ne Mayuge Ebugadde n'ebirala badde bali mu kunyigirizibwa n'ebirala bingi nnyo bye tulabye ku mawulire. Nze nno binjogera ku bye ndabyeko oba ebintuuseeko naye media naye waliwo weetutuuka. So abantu baffe bayise mu mbeera enzibu nnyo nyongera obasaasira naye n'okubajjukiza nti ebintu bino byonna bibadde bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe era bikyagenda mu maaso paka nga tufunye enkyukakyuka. Ebintu bino byonna mwabira nga tebikwatidwa bulungi ebya covid ne mukolawo ekisimbe ekyatongozawo campaign eyano nedda abaati ku ludda olw'obula gavumenti yatambulako nnaku ntono wano yakolako nnaku 2 eyigagawo babamulezi bakuba ku busepiki badwaiswadesi bakuba ku busepiki wano mu Jinja naye oluvannyuma lw'ennaku ntono campaign neezikira. Nammwe temwamala ne mulagamu obunafu sayidi eyo. Well, njagala nnyo tutunulire ekizibu kyonna nga bw'obeera musawo n'olaba omuntu nga tali bulungi tutunulira symptom nti nga ebutuse kubanga amaaso ge gayero. Omusawo mulungi onoonyeza ddala obulwadde buva ku ki. Kakati njagala nnyo bwenfunye omukisa guno omanyi sifuna guno omukisa buli nnaku okwogerako n'abantu mu mbeera ennene kati eno radio nkulu nnyo radio ekyabazinga njagala guno omukisa ngukozese oba oli awo kugendera ddala ku nsonga yennyini. Bino byonna n'olaba campaign ne bakola walk to work ne bakola noneda campaign ne bakola campaign eno ezo zonna campaign ziba symptoms ez'ekizibu kye tulina. Ekizibu kye tulina ekinene kyakukyusa bukulembeze. Obukulembeze bwe tulina obuli dictatorial obutagondera abantu obutafaayo bweyogedde ki bwe buvaako ebizibu bino byonna. Campaign eyanonedda twagitandika olw'ensonga gyengenda okunyonyola mu manga naye yali yakuggusa kuzibula abantu maaso. Tuze tukyogerako nti sente nyingi nnyo zeewoleddwa mu linnya lyaffe up to 6 trillion. 6 trillion munafu ali atantegedde bulungi ziba biliyoni 13. Biliyoni emu erimu miliyoni 10. Ziba biliyoni 6. Biliyoni emu erimu miliyoni 10. Ekitegeeza njogera ku miliyoni za Uganda 600,000. Ezo sente zeewolebwa mu linnya lyaffe bannayuganda era abagenda ozisasula yeffe ye baana baffe bebazzukulu. Sente ezo parliament gyentuula omulimu gwayo kutematema sente za muwamusolo oba sente za munnayuganda ziyikole ebinayamba bannayuganda. Sente ezo zatemebwamu ne tupasinga biliyoni 5.9 za kugula mmere. Newankubadde nga speaker Madam Rebecca Kadaga yali agambye nedda bwe tuba tuyisa sente zigulire bannayuganda bonna emmere naye abaana ab'ebusoga tebalowoozebwako, ab'embaale tebalowoozebwako, ab'Sebbeyi tebalowoozebwako n'abalala bonna kubanga abantu abatufuga baagala just kuziba nnyo abantu ab'omu kibuga mu maaso ne bagamba no sente zino zigulire abantu b'e Kampala ne Wakiso emmere. Naye njagala okubulira n'abo abantu emmere tebagifuna ate n'abagifuna baafuna mmere envundu amavundu, bafuna obuwunga nga tosobola nabbuwa nsolo ne zibulya, bafuna ebijanjalo nga tosobola bifumba ne bijja mu lunaku lumu n'ebirala bifaanana bwe bityo. So bwe twakitunuulira ng'abakulembeze ate ng'abantu bakeera waffe konkona njagala okutegeeza muganda wange nti nze ne bakulembeze bannaffe abalala tufuna obuzibu ng'abantu bakeera waka konkona
twagezaako abamu nga tubagulira ku mmere nga bwe twasobola naye walaba kye bakola honorable Zaake bamulumba ne bamukuba ne bamutulugunya paka kati tatereranga amaaso ge tegasobola kutunula nga tataddeko bino bigalubindi by'abasawo kubanga bagafuiramu chemicals ebigere bye byaddamu ne birema abamuto n'ebirala ebisingawo. So bannayuganda nga bwe tuze tubagamba nti temubitulekera, kino si kyaffe ffeka, temujja wange kunsaba mmere kubasobola yadde n'okuliisa ekyalo olwalo kyemberako. Nene tugabagamba bannayuganda again tumanyi nti gavumenti eno ewulira maloboozi nga boolaba nti ono ayimuse nayogera bwati ne bamuyita buli ayimuse eddoboozi gwe bayita ne bacompromise nga ne bawo ate omane mwannyinaffe bad black bwe yabayo neyekyanga ne bamuyita nga babanja miliyoni 5 ne bamuyita era twategeezebwa nti bamusasula sente. So tugamba bannayuganda eddagala eririwo kati kusitula ddoboozi lyammwe kasira mutaza musango musitula mutya eddoboozi lyammwe mwogere abatasobola kwogera muyimbe abatasobola kuyimba mufuwe efirimbi abatasobola kufuwa firimbi mukube engombe oba ya moto kuba ya piki abatakisobola mukube obusepiki bwammwe naye twetaaganga buli ssaawa ya lanchi bwetuuka bana bantu bajukize nti abaayi tumanyi nti sente zayisibwa mu paliamenti bilioni 5.9 ziri luddawa n'ebirala ebifaanana bwebityo naye ekyo era tetwagala kikola ffe kakubanga ffe tumanyi nti ekyo yes kisitula abantu kibagula amaaso kibagetinga involved naye eyo symptom eyo kiringa kizigo kyeweesiigako ng'okoze eki ng'obutuse ng'olina ebiwuka munda naye ate bw'omirira ddala eddagala eribita biri ebiwuka munda yabasinze okumala ebbanga ddene tuzze nfe nga ba people power nga tugamba bannayuganda nti eddagala liririmu mugende mu kalulu kubanga ffe generation yaffe tekkiriza mu butemu ng'obwa president Museveni ne banne bwe bajja nabo no bo bwe balabanga president yaliko yali dictator bagenda ne bafuna mundu ne batandika kutta abantu era ogenda muyiza nga basa abantu abasukka 500,000 fenno ng'abavubuka abaagala ensi yaffe abaagala n'abo abatakkiriziganya naffe babeere balamu era batulabe nga tukola bitubagamba kati tubagambe mulabe ekyo twali tubagamba nga tetubasse. So ffe emundu yaffe ke kalulu ne tukunga bannayuganda nti mwewandiise era njagala okutegeeza nti zo campaigns tuze tukola ezafuna endagamuntu zireese abalonzi bangi nnyo nga tunuulira kulonda naye ate tuze tugamba nti tusobola kikola ffeka muganda wange tumanyi ffe abavubuka tuli ebitundu 85 ku 100 era Museveni bwe tumutwala mu kalulu tugenda muwangula naye ate tetusobola kikola ffeka ne bwe tuba tumuwangudde twetaaga n'ebirowoozo by'abakadde baffe tulina abantu ababadde mu struggle ba Dr. Paul Kawanga Ssemugirere ba Dr. Kizza Besigye n'abalala bangi twagala okwatagana nabo. So our challenge yali nti bo bannaffe nga tebakkiriza mu kulonda ate nga nabo bowulira ensonga yaabwe toyinza bawakanya kubanga bavuganyizza emirundi 4 Museveni nze ndi sure nti bawanguddeko emirundi 2 naye ne batatwala buwanguzi obwo. So bo ne bibatama ebyokulonda nene ffe ne tumugamba muzeeyi ffe tumutwala mu kalulu ono kuba kati ekiriwo tekibeerangawo tetubeerangako bangi nga bwe tuli tetwetegekangako for a long time nga bwe twetegese kati awo waali obutakkaanya bannaffe bagamba no twekalakaase bwekalakaasa ffe tugamba no tulonde bulonzi ne tumaliriza nga tukanyiza ti kye bakkiririzaamu tukikole ffenna naffe kye tukkiririzaamu era tukikole ki ffenna ensonga lwaki watulaba nga tujoininga Dr. Besigye ne FDC ne People's Government netekawo embeera eyo naye tetwava ku kye tukkiririzaamu era tulina essuubi ti ne Dr. Kizza Besigye gwe njagala ennyo mukwano gwange by the way ate neiba wange ate nze MP we. So tulina essuubi nti naffe okugenda mu kalulu tujja kikola ffenna tutuule tufune mu candidate omunze nensoboddeyo dda kuba Museveni mwewulira ate ne bavuuka bannange nabo balina lo. So bwe twegatibwako bannaffe tugenda kutwala Museveni nawe weewuunye. Olina essuubi nti n'abasigere bajja kwegattako bakinge bayikirizemu omulala wenka ya mpozi nsaba nkulongoseemu togamba nti olina essuubi tibajja kwegatta kugamba mulina essuubi tibajja beegatta kuba ebigambo byenjogera si byange ng'omuntu bino ebigambo byenjogera wadde natabeere Dosika asirise naye bye bigambo bye wadde Pasika Mwanguzi asirise naye bye bigambo bye wadde Waiswa Mufumbire asirise wadde Bijirwa ali mu kkomera ssaawa zino nabo bye bigambo byabwe. So byenjogera byogera ku lwaffe ffenna kati ekibuuzo kyo mpozo kyedi kingamu nti mulina essuubi nti n'abalala bajja beegatta. Of course kubanga tumanyi nti abantu balaba amazima tumanyi nti kyetuwulira nabo kye bawulira sukaali bwe mugula 8 bo tebamugula 10 lockdown bwesa abantu bange enjala bo ewaabwe tebalina mmere
bifaanana bwe bityo ebizibu byebimu munnange okunyigirizibwa kwe kumu so tulina essuubi tebagenda twegatako kuba ate nabo bakiraba bannayuganda basazeewo bannayuganda basimbudde so kiri very clear era kyogolaba tulina confidence tibajja twegatako banaffe webalimu oyogere ku bannayuganda basimbire aye kuba omu ku beesimbyewo niwo omu kubatayikiriza mukola ya scientific oba virtual campaign aye okusinza ku mbeera nga bweri okusinza ku electoral commission yeraga nti tujja kusimbuliraawo era tujja kugiiraawo mujja kumala ku mutya n'embeera eyo muganda wange kankubuulireko nange bwe mba njogera bwe ntandika okwogera ebintu ebiva ku mateeka temumpuliriza kankiddemu nange kennyini bwe mba njogera nentandika okwogera ebintu nga tebikwatagana na mateeka gaffe temubiwuliriza ate sinze nzika kabere President Museveni kabere byabaka makulu y'akakiiko k'ebyokulonda bw'atandika okwogera ebintu ebitali mu mateeka temumuwuliriza amateeka gaffe gali clear gagamba abannayuganda buli myaka 5 bajja gendanga mu kulonda era bajja kuweebwanga omukisa okusinkana n'okuwulira ebigambo n'ebikolwa ebyabo abakulembeze abagala okubakola ki bakiikirira guno okusalawo kutukola si kwe kwa bulijjo munnange tuli mu kusalawo embeera eggwanga lyaffe n'abaana baffe bwe bagenda okubeera okumala emyaka 5 so tusobola kuŋŋamba nti nno mugenda kubeera wammwe musalirewo eyo no abantu balina okuwuliriziganya ne basinkana ne ba interactinga so tewaliyo kintu kyonna kye bayita scientific election ebyo byakiyaaye mwami byabakama ne mwami ne banne bonna bagenda ewa bosi waabwe Museveni njagala okubajjukiza abantu b'ebusoga bakimanye nti byabakama ye muntu yennyini gavumenti gwe yali egezaako okukozesa okuwaayiriza Dr. Kizza Besigye nti yakuta omuwala ye kennyini nagulawo amaaso n'atunda n'ayogera bw'atyo so kati olunaku lwaleero ye chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ekyo nno tekinabba malamu maanyi kubanga bwe tuze tubagamba nti amaanyi gali mu mmwe abantu so bino omwami byabakama byagamba twabiwakanya era njagala omubuulira manyi nti awuliriza manyi babeera bawuliriza tibyo titwabigaana tujja bigendera kati gyo omukisa omulungi si ffeffe kafa ababigaana naye nnyini yabikola oyo mukyala Ruth Aceng minisita w'ebyobulamu naye kennyini yabiraze nti tebikola kubanga yabadde waabwe ng'akuba raali nga yeesimbyewo so kino kyongera okwanika gavumenti eno nti bo batya abantu bakola buli kimu ekimenya amateeka okugyako abantu eddembe lyabwe so in effect bategeeza nti aba gavumenti aba NRM bo badde ogenda okukola raale ogenda okukola campaign naye mu aba opposition temulina kola raale temulina kola campaign ekyo no kikulaga nti baatidde nnyo kino fe abavubuka b'omulembe guno tekibeerangawo muganda wange si kuba nti nze ndi mugezi nnyo oba ndi wamaanyi nnyo no nange ninga bwe ninga bano abavubuka abalala naye ekyenjawulo nti ffe tugase generation yaffe oba mwana ali Busoga oba ali Sebbeyi oba ali Ankole oba ali Buganda oba ali Acholi ffenna tukkiriza kyekimu ffenna tulowooza kyekimu tumanyi nti ye time yaffe okwenonola kati ekyo kyatiisa nnyo bano abantu basooka kugamba Bobi Wine tokkirizibwa kuyimba ng'amateeka gali clear gampa right oku earning a living gampa right oku expressinga ne bagenda ku radio zonna ne bawera ennyimba zange nga tebalina teeka libakooti nze nkakasa nammwe wano buli omu atya okuzanya oluyimba lwange bennyini bebazinyanga ku nyimba zange naye olw'okutya okwo ekyo ne bakivaako ne banemesa n'ogenda okukonsaltinga tewaliwo korona ebiseera ebyo ne bagamba no tojja genda kwebuuza ku bantu kuba bamanyi batya kati saawa zino kyebadde basinga okutya kwe kulonda kati bagamba tukole okulonda nga naye tewali campaign ekyo kikyamu ekyo tukiwakanya tekigenda kubeerawo etali tekijja kubeerawo kuba saawa zino campaign zatandika dda minisita w'ebyobulamu ye kennyini yasayininga etteeka eryo minisita w'ebyobulamu ate yennyini n'aga nti terikola so tewaliyo scientific campaign tebabalimba era mwenna baganda bange abali abampuliriza mugende maaso nga mwebuuza ku bantu mukolere ddala exactly nga minisita w'ebyobulamu bwe yakoze kubanga fe generation yaffe we don't judge people by what they say, we judge them by what they do. Tetugendera ku muntu kyayogera, tugendera ku muntu kyakola. Era nammwe nzize ngambagamba nti abantu mujja balabira ku bikolwa byabwe abatuufu n'abakyamu. Kati minisita w'ebyobulamu bw'abanga ali mu kuba rallies kiki ky'oŋŋamba naawe
So mbakunga nga ndi wano ku Baba FM mugende maaso nga mukola nga minister w'ebyobulamu bwe yakoze eki bwe yakoze tebabalimbalimba tebabatiisatiisa kano kawaani kugezaako kubabuzaabuza naye ate generation yaffe esanze nga maaso gaffe gali open okusinga bwe balowooza. Amami Kyagulanyi omuntu gwokoba ebigambo ebyo nti tujje maiso n'enkola eyo abantu bano beene bakulemesa okwebuuza ku bantu era tewajja maaso okubeebuuza kinasoboka kitya omulundi guno okuba nti tujja kubalaale era tujajja maiso n'okuba mu kampeyini edda effe bulindo kati olaba munnange bano abantu bo naye ate mbasaasira kuba emyaka gyabwe gyanjawulo kuffe bo focus bagitadde ku Kyagulanyi. Saawa zino ewaffe tewali masanyalaze egyensula emagere enguudo zonna nfu baziremeseza naye baspendiza esente z'omusolo nyingi ne bateeka kamera paka ewange ku geeti zombi. Lwaki? Kuba batya Kyagulanyi nganze naye nze ngamba bannayuganda naddala abavubuka bannange nti gwe gy'oli fuuka Kyagulanyi kuba this is not about me. Eno government efube nnyo okuteeka concentration kunze bali bapulanize n'okunzita mu Arua mu Abiraba era ye program gye baliko naye bwe tubeera bwe tuyimuka omulundi gumu nga tuli bangi ffenna tebasobola tustopinga. For example saawa zino ng'omanye ekiri mugenda maaso e Kampala omanye ekigenda maaso e Rakai oba e Masaka no so tulina okuba overwhelminga anaddala kati mu kiseera ekya campaign tebabatiisatiisa bakozeseza kintu kimu fear. Adda wano ku radio nayogera ebigambo n'aleeta bano basimanyi basakwa ne baba intimidatinga guno olugamba batusse no naye omusajja omu yagamba nti when we lose our fear for them they lose their power over us. Era nze ndi wano ku radio kubateekamu ekyo kyenyinza okubagamba kati kubazaamu maanyi bagambe baganda bange mubeere strong temubeera na fear temubeera na butiitiizi muyina obuyinza temuyina tteeka n'erimu lyemumenye. Of course nga mukola zi campaign zino ng'omukulembeze yenayina obuvunanyizibwa mbagamba baganda bange corona ali wano forever tagenda kuvaawo. Nkiddamu coronavirus ali wano forever tagenda kuvaawo naye ate mu ndaba yange si wa bulabe nga bino ebirala myezi kati ena wali owuliddeyo Munnayuganda yena afudde corona. Nkiddamu bulungi abantu b'ebisodda naye ate owulira be bassa amasasi ga LD owulira abafudde enjala owulira abafudde nga tebasobodde kutuuka mu ddwaliro okuzaala owulira abafa omusujja kati gutta abantu n'ebirala bye batoyogerako mu mawulire. So yes corona bulwadde bwasalako ensi yonna neffe tulina omukisa mu ngeri emu oba endala tebutwafectinze ng'ebirala byonna. So mubumanyiire mwambale face masks mu practicing social distancing munaabenga mu ngalo mwemusobodde naye mugende mu maaso n'emirimu gyammwe. Olunaku lwaleero abaana ba bodaboda tebakola bagamba mbu tulina kuweeka abantu naye police patrol ne wano wetwogerera polisi zijjudde ezeetisse abasirikale nga 20 ku patrol. So who is fooling who? Tulekerawo kulimbalimba abantu guno omulembe gwaffe amaaso gatunula galaba. Gavumenti eno egezaako kwavuwaza abantu nnyo basobole okutuuka mu kulonda nga bakuwa nusu 10 n'obawa akalulu. Ofuna bulungi bagezaako okutiisatiisa abantu nnyo babakuba emigo otuuke okulonda nga tosobola kuyimirira ogambe no ekimala kimala. Kati nze wano ndi wano kubazaamu maanyi kubagamba baganda bange bano abasajja tubasobola bano abasajja baatidde nnyo tetulina kye tukola kikyamu temugwamu maanyi tebabajja ku mulamwa tebababuzaabuza tewali kintu kyonna kye bayita scientific election tekiriyo. Oŋŋamba otya nti temugenda kujja bantu kubasinkana babulira bimwagala bakolera naye ate mu kulonda nti mujje musimbe layini mulonde. Kyogamba obulwadde bukwata mu campaign naye tebukwata ku lunaku lwa kulonda. So ebyo bya bulimba temubikiririzaamu. Eno gavumenti ya Museveni temwena gikiririzaamu ye kennyini nga Museveni omuntu yasinga okulimba mu Africa n'ebitundutundu ebitwetoolodde. So temulina mukkiririzaamu oba yalimba nganga muto naye kati ku myaka 8. So ge magezi gempa bannayuganda eno ensi yaffe tuve ku bali abazeeyi bali kati bali myaka gyabwe egya last bakola buli kye basobola okusiraanya eggwanga lyaffe. After all bamanyi bajja kuba beefiiridde tebajja kubeerawo naye nze naawe tumanyi okujjako nga bazze ne batukuba masasi naye beera sure oli mu Uganda muno ebbanga panvu erisinga erya Museveni ebbanga panvu erisinga erya bakadde baffe mbawanye ekitiibwa bamuzeeyi Kibeedinda n'abalala naye munnange kati ffe
fe Busoga, fe Buganda, fe Ankole, fe Acholi, ye fe Uganda. So tulina okusalawo Uganda kije twagala okubeeramu. Uganda ey'amazima n'obwenkanya, Uganda ewa buli omu ekitiibwa, Uganda ewa buli omu opportunity. Yes. Okay, ekibuzo kyange ekisembayo ku mbeera ya COVID. Omwigalo n'ogumu ku bintu ebisinze okusuula Bannayuganda n'abavubuka mu bitundu eby'endawulo abali mu tawuni bajja mu byalo, abali mu byalo batambula bajja mu bifo ebindi. Olina ekisuubi nti otunayingirira okuba tuyingire wano mu kulonda abavubuka abo bakaali ku mugendo, bakaali ku layini banatambulira wala nabo. Munnange kyenjagala omanye bino ebintu byenjogerako lwakuba nze nembyogerako abantu ne bafuna rallying point naye babadde babyogerako nze mbadde nnyimba nga ntambula Uganda yonna yonna naye nga buli wenfuna chansi misana nga sho ya kiro n'ogenda mu ghetto n'onyumyamu n'abavubuka. Munnange nga byembeera gyebeeramu gye tubeeramu ku bizinga, abavubi abakuba amatofaali mu kirombe mu busaluni bwabwe ku border stage ng'ennaku y'emu okuva mu east paka mu west, okuva mu north paka mu south. So abantu tebali ku mugendo. Kino si kya Bobi Wine. Ne Bobi Wine bw'atandibadde nkigamba abantu ba Alex Wise wa bulijjo nti muganda wange fe ne bwe tukeera ku makya ne tuba nga tetukyaliwo oba ne tulyamu Bannayuganda olukwe, Bannayuganda baalaba dda gye baagala okugenda. Kyenagambanga bannange mu opposition tulina okwegatta kuba abantu baffe bo baalabye be tukulembera ate kati baatusooka dda mu maaso. So ndi confident ti Bannayuganda bamanyi kye baagala era balindirira lunaku olwo. Kale tuyaziza basebo ni banyabo oli ku Baba FM radio eyo Kyabazinga bwa Busoga edakika ya 3 edakabita ku saawa 4 edolunaku olwalero ndi n'omwami Robert Kyagulanyi Sentamu ajja okwesimba ku bukulembeze bwa Iwanga. Mwami Kyagulanyi ebyo nga tubitaire ku mabbali omuwuliriza yangenze okutegeera nsonga ki kosimbye amakanda enkulu d'okulembeza mu bukulembeze businga obugemye entebe bwa president. Webale ino baba okumbuza ekibuzo ekyo. Ensonga nyingi nnyo era tuli mu developinga manifesto yaffe. Naye ensonga ezaali basic zentunulira nze ng'omuntu ate n'abantu abasinga naddala mu ghetto gye nava ziri ensonga 5 zetusinza okwesimbako. Ensonga esookera ddala twagala enkulembera ewa ekitiibwa amateeka, ewa ekitiibwa eddembe ly'omuntu etya mu luzungu kyewandiise the rule of law and respect for human rights. Munnange abantu tetufugibwa amateeka. Kati saaba zino n'okuyingira wano mu Baba FM bampisiza manju ne bampisa eri kubanga poliisi egadde wali Bobi Wine talina kuyingira wano. Abapoliisi baadde bagamba gwe lwaki muleeta Bobi Wine wano fetukolera NRM government. Ako sige mateeka kowa poliisi gowa LDU gowa maje oli mukozi wa Uganda oli civil servant olina kola ekyo ekituufu ekikirizibwa amateeka. Toyina kukuba muntu oba n'omusiba kubanga tokkiriziganya naye. No, ayina eddembe eryo. Constitution buli ddembe lyewa omuntu freedom of expression oba eddembe okulaga kyoyagala, freedom of association oba eddembe okubeera ng'okolagana na buli muntu gweyagala ne freedom zonna ezo abantu balina okuzeeyagaliramu. Tulina okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu nga togenda kukwata muntu omukube nga talina kyakoze, togenda kukwata muntu omugabye mu bbuti y'emmotoka talina kyakoze, togenda kukwata muntu omumenyemenye nga bwe bakola honorable Zaake nga bwe bankola eggulu, togenda kutta muntu nga talina kyakoze nga bwe batta Yasini Kawuma nga ndaba n'amaaso gange, nga bwe batta Badani Kiyune, nga bwe bassa ono Mwana Isanga n'abalala. No, kati ekyo kyetwagala nti nze bwe nfuuka president muganda wange ne bakuwulira nti gwe oli wa poliisi ate otulugunyiza abantu kubanga tebakoze gwe kyoyagala singa kubanga bamenya amateeka obeera mu buzibu. Gwe atawadde ekitiibwa ddembe lya muntu obeera mu buzibu. Bw'okuwulira nti niwayisizaamu omuntu amaaso kubanga mukazi kubanga mwana muto obeera n'obuzibu. So mu bukulembeze bwaffe tujja kuwa ekitiibwa amateeka. Amateeka gajja kubeera amateeka. No one will be above the law. Tewali ajja kubeera waggulu w'amateeka. Tinza nze ndi Isakwa nsobola okujjanga Dr. Besigye jane omukama nkugobye mu Jinja tokkirizibwa kujja Jinja. Ekyo tekijja kubeerawo. Gye yuno ensonga number 1. Ensonga ey'okubiri ensonga gye bayita health oba ebyobulamu. Muganda wange tubonaabona abantu baffe babonaabona nze naawe tuyinza okuba tulina omukisa
kubanze ndi MP waliwo ka health insurance oba ndi Bobi Wine nsobola ogenda n'ensasula clinic ey'ebbeeyi munnange omwana w'ebusoga olwaleero avuga boda bwe mukuba naku muntu wansi chances nyingi nnyo nti ajja kufa kubanga bw'otuuka mu ddwaliro kyekiriyo ne panado teriyo naye ate nga sente zitusolozebwamu twalinanga amalwaliro wano Jinja nze maama wange yakolerako wano Jinja naye olumu muzeeyi yalwala nga naye eddwaliro lye basobola omutwalamu lijinja olunaku lwaleero okimanyi nga bwe nkimanyi nti amalwaliro gaffe gonna gavunda eno yewasinga abantu okufa nga bafa obulwadde obutaliimu either omusawo taliiwo oba abasawo tebasasulwa oba tewali ddagala ebyobulamu byaffe birina okutereera omusawo ayina kutunulibwa olaba nga bwe bayisa bano bajenero bwe batambula nga babakuuma nze dokita alongoosa emitima wano e Uganda gwe balina okutambula nga bamukuuma kuba wa bbeeyi nnyo teri nsonga lwaki badokita baffe ntambula malwaliro ogenda Nairobi hospital gende South Africa bafizician abaakabi bannauganda ne kubanga bwe bamala okusoma ate banaakolaki tewali bano badokita kingi baliyo Australia balongoosa emitima balongoosa abapresidents ffe wana abantu abakulu baffe olulwala babatwala Bulaaya bwekisegera bw'olwala kansa ali mu stage 3 oba bw'olwala omutima buwulira kugenda India naye nga basawo abasinga eyo basawo baffe lwaki tebasasulwa bulungi emulago bw'otuukawo eyalinga Doctors Village nze nga ndi muto nga waliwo ekyalo bakita Doctors Village era nga ffe tuba kusome tugamba I want to be a doctor kuba doctor wakitiibwa ne kati abasawo babonaabona omusawo bw'amala okusoma wano omusawo ayagala kugenda mu buwaŋŋanguse akolere Kenya akolere Zambia akolere South Africa akolere England oba India ekyo tekirina kubeerawo ffe tulina okuwa omusaala ne standard of life abasawo baffe ku mulembe gwaffe abasawo bajja kweyagala abaana bajja kuyaayaanira okukola obusawo kuba omusawo ajja kubeera wa kitiibwa ng'asasulwa nga n'amalwaliro gateekebwamu eddagala njagala kyogerako kino ti wano Uganda policies ennungi tuze tuzisayininga for example mu Abuja amawanga ga Africa gaatuula nga galokola okugonjola ensonga lwaki abaana bafa nga bato wano mu Uganda tufiirwa abaana more than 300 abaana 3 n'omusuubi bafa buli lunaku bafudde jjo leero bafudde n'enkya bagenda kufa bwekityo bwe kibadde bwekityo bwe kiri bwekityo bwe kigenda okugenda maaso nga kibeera paka we tunaakyusaamu lwaki kubanga sente zibbibwa bubbibwa gye mu mwezi ne mukula ne bazibba ezivudde mu badonors ne babasibayo ennaku 2 ne bakomawo ne bamugja ku ministry eno ne bamuza ministry eri lwaki kubanga kyali wa president kubanga balina deals zonna ate n'obubbi obusinga bwebugoberera ku mulyango gwa president kati ekyo bwe naaba president ekijja kuba okukwatanga obbye sente z'eggwanga naddala nga zemulya zijanjaba oba ogenda kutya omanyi lwaki kubanga tuswala muganda wange kuba ensi yaffe kati ne life expectancy yaffe yagwa lwaki kubanga ebyenzijanjaba bifu badde nkugamba ku Abuja declaration eyo amawanga gonna gasalawo nti okugonjola bino ebintu byonna buli gavumenti ebadde mu lukuŋŋaana luno wakiri ebitundu 15 ku bajeti yaabwe ey'eggwanga bagiteeke mu byenzijanjaba mujja kubeera ne ambulance ezimala mujja kuba musobola okusasula abasawo mujja kuba musobola okubikola wano mu Uganda tebakikola zonna bazigulamu tear gas zonna bazigulamu mpingo zonna bazigulamu masasi zonna babbanzire ekitalina kubeerawo ekityo so nabeera president omuntu tajja kufa nnyo okufuuka wa iso nti abeere wakabi nga just okulaga bulazi nti ndi mwana wa university nsoma medicine okulaga bulazi nti ndi dokita nga gwe wakabi nze bwe ndowooza bwentyo ekyo kijja kutumbula ebyenjigiriza byaffe byonna ebyenzijanjaba ensonga eyokusatu kweza ensonga 5 ensonga y'ebyenjigiriza sijja kujogerako nga nsinzidde Kampala kansinzire wano ngesoga muganda wange nze nga entertainer ekiroto kyange kyali kyakusomerako Namasagari gomanyi Namasagari college nga baana be Namasagari bava eno ne bajja nga bayita ku National Theatre awo naye nga n'obakubira bangi ne bakuddamu ng'obeera wakabi nze nalabye abaana be Namasagari okyabirabawo Zikira college butiki Busoga college mwiri president Obote mwe yasomera president akyasinze okubeera land mu Uganda naye kati osobola okutwalayo mwana wo Ziwanyange girls n'amalala okusoma kwonna kwaggwaawo lwaki kubanga bayagala buli kimu bakiteeke mu nsawo baagala abantu batabugumiziddwako olunaku lwaleero mukazi wa president ye minister wa education naye bw'obuuza wajje yasoma yafunanga maximeka simanyi
abaana be n'abazzukulu baani abasomera mu Uganda, baani abasomera mu masomero gaffe, bateekawo bonna basome naye balinga abagamba nti bonna basirwale kuba oŋŋamba otya nti osindise baana ku ssomero just kuzanyamu nakudda. Tulina okutereza ebyenjigiriza byaffe. Nze nno ntambudde era nezibaza Katonda olwa talanta y'okuyimba. Ntambudde mu mawanga gonna, nyumiza ne baministers bonna, interactinze ne education systems, nenkoncluding nti nze nga Kyagulanyi bwe nfuuka president nja kuteekawo style ey'akabi mu kusomesa kw'abaana baffe ng'agita triple A. Okusoma kwaffe nkwawulemu emirundi 3 nti tulina A esooka bagita academics, ye math, ye English, tulina abaana basaza nga balinga abo abaana tubawe focus. Naye ate A ey'okubiri bagiyita athletics. Wali abaana nga ye si wa kusoma math, biology ki, naye ng'omwana afubutuka emisinde, ng'omwana asamba omupiira, ng'omwana awuga, ng'omwana azannya netball. Njagala abo nabwe tubawe ekitiibwa kye kimu era tubeere ne section eyo, tubeere nga tusomesa abaana, tufulume ne ba Ronaldinho nga yava mu ssomero nga ye ebyemizannyo bye yasoma, kuba nabyo bikyusa obulamu bw'omuntu. Si buli omu nti agenda kubeera what is the value of X afuna bulungi, si buli omu nti agenda kufuuka lawyer oba doctor. Naye tuve mu masomero ng'omwana oyo athlete obanga footballer obanga boxer, naye nga ne mu ssomero abadde nurtured n'ayigirizibwa n'okucontrollinga talent eyo. Ebyo ebyemizannyo esembayo ey'okusatu bagita arts. Eyo arts nange mwengwa munnange nze oba oli awo ekyanyongera ate okumpagalawagalako ye training gye nafuna Makerere kuba nasoma music, dance and drama. Naye ezo skills singa tuzijja mu buto mu baana mu ssomero, no identifying talent. Abazungu kye batusingira omwana kuva mu buto balaba nti ono omwana mulungi mu kino ne bamuwagala mweyo area, nti ono wakabi mu kino, ono talent eriwe, ne badevelopinga talent eyo kuva mu buto. Ekyo kiyinza okukyusa eggwanga lyaffe lyonna lyonna. Nosanga nga ne artist kuva ku ssomero bamuyigiriza artistic ethics. Nosanga nga artist yali talented naye tajja kunywa mwenge agangayire, tajja kweyisa bubi. Artist naye ajja communicatinga bulungi artistically. Jojo okusanga zisinga tunakulira mu nsinga ekulemberwa Bobi Wine ebiseera ebyo, singa oba oli awo ndi Michael Jackson. Okitegeera tulina talanta bano, tulina ba Eddie Kenzo, tulina ba Jose Chameleone, tulina ba Mickey Wine, ba Daxi Vibes, tulina ba Mentoni Rasi, tulina ba Reddy Chan. Abaana abo singa baali nurtured twandibadde ne resource wano mu Uganda etalinaina. So bwe njagala okutunulya ebyenjigiriza byaffe nga byanjawulo tubi revolutionizing ebadde ensonga yakusatu. Yes, byakusatu. Ndikusaba tuumulemu ku katini tunakomotandikirawo. Oli ku Baba Fama redio wa Chakazinga mu Busoga edakiika ndimaze okuba nga ndikona